kwe kuba nti bateekawo ekisinde n'omulamu ogw'amaanyi nga bategeeza Yoseri Bahabulwa tutabayisibwa ne gavumenti ye okusumula abasibe bonna ab'ebyobufuzi abasigala mu makomera era n'okukendeza okuwamba baganda baffe abawambye buli kanaku saako okendeeza oba okuggirawo ddala obuli bw'enguzi n'okwonoona oba okutyobola eddembe ly'abantu Bannayuganda. Kankadde mu Luzungu omulundi gumu dentugekera kala akokubiri. People Power National Platform UK demonstration. The demonstration will take place at Uganda High Commission, Uganda House, 5859 Trafalgar Square, London WC2N5D, London WC2N 5DX. It will take place on Friday, 14 February 2025, time 11 a.m. up to 16:30 p.m. The themes: demanding dictator Museveni and the government of Uganda free all the remaining political prisoners still in legal detentions, end abduction, corruption, human rights abuses, ash free political prisoners Uganda. Kekana kalango akasooka then tugere kalanga akokubiri lyoke tusimbule video nga bwe yatuleeseddwa olwaleero. Akalanga akokubiri kasoma bwe kati. The Australia and Swiss NUP chapter human rights demonstration. Demonstration against rampant abductions, torture and political opposition in Uganda. Themes: no police bond, no bail, gross human violation, weaponization of gangs, threats by Muhoozi Kanyerumwenge, beheaded Robert Kyagulanyi Ssentamu, demand for M23 to leave Uganda and Democratic Republic of Congo. The demonstration will countdown is 25 days remaining. It will take place on 18 February 2025 at Ugandan Embassy, Geneva, 13:30 to 15. United Nations at 15:30 to 17. For more information, please contact the organizer, Madam or Mrs. Mary, at her number +41 79 46 64 434. Ngamwe mutegedde abe Geneva n'abe Switzerland namwe akalango kamwe kayiseewo kati mbanja njagala tutandike program eyatuleese olwaleero. Mu program eyatuleese olwaleero njala sooka kuyisaawo kano abasinga obungi munkubidde amasimu ne mumbuuza bingi biki njala sooka kuyisaawo kantu kano. Ngenda kayisa ndowooza kankawo ekigula luggi bambadde sina kigula luggi nga saagala kibawo naye kambawo ekigula luggi mukama kagendera njala musaliremu ekigula luggi kino buli omu akisaasaanye wekinaagenda. Njagala ekigula luggi kino mukisaasaanye kigende buli omu wekinaagenda era njala kigende embe enkyukakyuka mwenna njala kibasaanye nga muli bulungi nnyo. Ekisookera ddala njala kukijja mu lugero olugamba nti ekiswaza oba njagala kijja mu njogerere gamba nti ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula. Lwaki ekiswaza omugagga? Omugagga be bantu abeera kasente mwe balinawo kasente ku kyalo ku kitundu wabula nga yeesoma nti nze bwe njagala ente, bwe mba njagala ekibumba nsala nte, bwe mba njagala ensigo nsala nte, biki bwe bityo mba njagala ennyama bwe bityo. Kati olumu luyinza okutuuka Katonda omwabya n'amufunisa okusinduukirira emmeeme. Wattu bagenda okulaba omusajja asinduukiridde emmeeme omugagga mu kifo ky'okuseseme okutanaka entula okutanaka ennyama ate ng'atanaka ntula. Abantu bamubuuze watugaa nti gwegoyo ekibumba otta nti lwaki ate otanaka ntula katasobola binnyonnyola olw'okuba nti abadde abeesomerako. Ndowooza nkivunudde bulungi ekitegeezebwa ekyo bwe kityo. Alright, kati ngende ku kigula luggi ekituufu. Njala kutegeeza Bannayuganda mwenna abali e Kampala n'abali mu diaspora mu struggle. Yes. Muganda waffe gwe tukola emirimu gyegimu era nga munankyukakyuka Mpanga mwena mamanyiddwa nga Mpanga oba Map Media yawumuziddwa ku mirimu gye emitongole gy'abadde akola ku lw'eggwanga okuba nti akola ku ttiimu ya president ey'amawulire olw'ebyaliwo okufulumya akatambi akaali keemulugunya wakati w'omukyala Patricia Sewungu ng'alina omwami gwe bayita Muwummuza
gwe tubadde tugoberera ebbanga lyonna nti abadde bamuteeka okugobera president. Mpanga yakola akatambi ga yeemulugunya najja n'akola video nga yeebooza, wabula akatambi ako ne kagenda ne katambula. Kati katambi ako bwe katambula ebigambo bibadde bingi, mayinze sita kibenga sina kikene nyandusu, yenkole yange sita kibenga sina kikene nyandusu. Ekyo kisikola. Era njagadde okukola ekigwaro kino okutegeeza abantu nti Muganda Map Media yawumuziddwa okumala ennaku 30 nga tali ku ttiimu eyo. Yawumuziddwa okumala ennaku 30 nga tali ku ttiimu eyo, bo ekikolwa kibagamba nti yakola kikyamu. Wabula ebibuuzo biri wano mu kigwaro lugi. 1. Okusookera ddala, tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Waliwo kye tuyita okuwuliziganya okw'emirembe. Nti oyita akawala n'oyita n'akalenzi ne butuula nga bugasimbaganye, n'obuuza akawala owaayi olubadde, n'obuuza n'akalenzi owaayi olubadde, buli omu n'akuwa sayidi ye n'olyoka ofuna okusala. Wabula bw'okwata akawala n'okabuuza n'otabuuza kalenzi n'osalawo ku lulu, eba nsobi. Ngaffe balwanirira amateeka n'ebiragiro, eba nsobi. Mu nkola y'amateeka oyita akawala n'akalenzi n'osinzira ku byagenda okugamba n'osalawo okole okusalawo. Ekyo mukitegedde bulungi, ekyo tekyakoleddwa. Muganda waffe Mpanga nakkiriza ebbaluwa eyamuweereddwa okuwummula ennaku 30. Wabula abaagimuwadde bamugambye nti ebbaluwa eno tebaakonna weekola ki, abamumuzza bamugambye tetuwulirako ewantu wonna nti tukuwumuzza gubeerayo savinga ennaku zo 30 bw'oziggwako olyoka okole ki, okomewo. Mpanga Map Media n'abanga musanyufu, n'abanga akkiriza ekibonerezo kye bamuwadde abeera ennaku 30 ng'awummudde. Wabula obuzibuze butya, abamuwadde ekibonerezo bennyini mu gurupu eyamuwadde ekibonerezo ekulira tiimu ya president y'amawulire, bwe yamuwadde ekibonerezo nga kiri internal, ekintu kye tuyita internal oba kye tuyita internal memo, information eba erina kusigalamu abo abaagisazeewo ne gwe baagimuwadde nga terina kugenda public. Kati oluvannyuma lwa Map Media okugobebwa oba okuwummuzibwa n'abamumuzza, kyadde kirina kusigala nga tekitegeereddwa public. Wabula oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 1-2 okusalawo kw'akakiiko ako kwafulumye ne kugwa mu mikono gy'oli, ate Map Media gwe yayagala okukola ki, okubuuza lwaki yabadde n'omuntu oli. Okitegedde bulungi nnyo. Kati wembuuliza nange ng'omuntu gwe eyagambye yawumuza Map Media ng'oyagala enserebe kutegeera, Map Media natagitegeeza n'asirika. Information yali nkinze etya ate egende woli eyabadde avunaanibwa atalina mu kusalawo. Information yali nkinze etya etuuse woli gwe baali bavunaana nga ye teyatula mu meeting nga musalawo. Njala bagamba ekigambo kimu nga nfundikira ekigwaro gye kyaleero. Ebiseera bisinga tulina okubeera ne crisis management. Crisis management yakwasaganya ensonga zonna eziri mu mbeera ng'eyo. Ffenna tukola ensobi mu kwogera ne mu butakola ne mu ngeri yonna. Ne tumanya butya bwe tukwasaganya ensonga ezo. Ompulira bulungi nnyo. Naye gwe bw'ovaayo ate n'ogamba nti gundi tukuwadde ekibonerezo kino tekitegeezebwa public. Naye ate gwe mummwe mwennyini abakoze ekibonerezo ekyo ate ne mukirinkinga ne mukiwa omulabe oba omuntu oli gw'abadde yeemulugunyaako, buba mukolera ani? Era wano wembuuliza, information ekwata ku president n'enteekateeka ze eri seefu. Bw'eba internal memo eyabadde ebonereza Mpanga Map Media yali nkinzi n'egenda mu mikono gy'omuvunaanwa, information ekwata ku struggle yaffe ekwata ku president eri seefu ne president ali seefu. Bw'ebanga internal memo admissing ewumuza omuntu for 30 days yasobodde okulinkinga n'egwa ku muntu, president ali seefu ne byasalawo ne decision ne plan zetugenda okugenda mu kalulu oba? This is my question. Nkiddamu gwe yagamba nti ebintu bire bya munda ate information mugirinkinga, information ekwata ku plan za Nuupu, ekwata ku plan za president eri seefu, era president ali seefu nammwe abakola ebintu ebyo.
Yes. Fena tugenda kukiriziganya buli muntu alina ensobi. Somehow, somewhere, Map Media alina ensobi ze ng'omuntu. Map Media si Yesu Kristo, si Nabbi Muhammad alina ensobi ze. Ekyo buli omu ensi yonna ekimanyi Map Media ali somewhere alinamu ensobi. Mu mirimu gy'abadde akola bajja akola ng'omuntu. Naye ali professional gye mulaze okulinkinga information nga mwekenyini mwagambye nti information ena kubeera private ne mugirinkinga ku muntu oli gwe yali avunaana nga n'omuntu gwe yavuna temwamuteeka mu kaguli kumubuuza nti kino kyava ku ki mwe ne mukola decision ne mwe mulinkinga decision mba mukolera and then president ali safe ne security z'ekibiina oba ne information y'ekibiina eri safe. Ndi mu kigulungi ngaba ngamba nti sita kibenga sina kikene nyandusu sigenda kuwanvu ya kigulungi wabula eyo yebadde oba kulinga okwogera kwange ku nsonga eyo kutegeeza abantu abaddemu n'okula ki n'okubuusabuusa nti teyawumuziddwa mu mateeka amatuufu agakwasaganya emirimu yawumuziddwa ennaku 30 naye kyadde kirina kubeera kya munda nga ye yennyini gwe baasalidde omusango akimanyiiko ye n'abamusalidde omusango nga tekirina genda wantu walala wonna nange ndakitegeddeko ng'omusango bagumusalidde ne mugamba Map Media ennaku 30 ntono nnyo gumiikiriza ekibonerezo kijja kuggwako ddeyo okole nakkiriza wabula akabasawe kavudde information okuliikinga neetuuka ku muntu omulala ekyo kyekireesa akabasa nange wembuuliza ebintu ebiri ku secretariat n'ensonga za president ziri seefu kyekibuuzo kyange ebisigadde byonna ebyokumuyimiriza mu mateeka bwe kibanga bwe kiri kibalina okukola that is okay era njagadde tegeeza public nti bye muwulidde bituufu muganda waffe yaweereddwa ekibonerezo yakuwummulira ku 30 naye ekibonerezo kyadde kyamunda nga tekirina kufuluma wantu wonna wabula kyalinkinze era omuntu n'akikozesanga added advantage mu kulwana entalo ze nga abadde azirwana ku lwakatina n'ensi yange ekigwalo gyenkikomeza wano njalagenda ne programu yange so mbategeeza mu kitumu butongole mukitegere bulungi nnyo eyo sigenda gendayo naye ngenda kiwa obudde nkinoonyerezeeko osanga we naddira ku lwokutaano nkiddamu osanga we naddira ku twokutaano nja kuba maze okufuna ekituufu kyonna kuba ku lwokusatu nja kujja ne waliwo programu gye ngenda okukola ku lwokusatu ngeri special waliwo abantu no ekigwalo gye kale kankifu ekigwalo gye nkifundikidde Sara Kiwambuya wabula wiiki ejja ngenda gishedulwinga bweti ku lwokusatu nyinza okuba ne special program nga egenda kukwata ku injustices eziri mu family naddala mu bakyala abafumbo n'abakyala abazaala abaana ne bafiirwako babba baabwe n'obatulugunya bajjako ebintu byabwe nga bafamire bye bali bakikola n'abantu abeeyagaliza abamanire mu gavumenti nyinza okuwa chance ku lwokusatu okujjako nga bengenda okuwa chance tebeetegese then ku lwokutaano bwe nnaba nga maze okukola okunoonyereza kwange nyinza okujja n'enkola kye tuyita forensics kuba nali neewaza ekintu ekyo nyinza okujja n'enkola forensics kubanga nze ndi example ey'ebintu ng'ebyo bya Peninsula ndi example gye nali nasirikira edda. Remember, after 2001 elections waliwo mission ey'okusuula platform zaffe zonna n'okulwanyisa abantu abasigadde ku media eyo information engirina nagisigaza naye tetugenda gendayo njagadde bawa schedule nga bweyina okubeera so ekyo kiwedde kati kamala okuyisawo ka security alert kano. Alright, security alert ya leero njagala mutagingire General Kahindo Otafiire akatambi kano mukamuweereze. General Civilian Kahindo Otafiire wonna wooli buno bakawo. Nchiddamu General Kahindo Otafiire wonna wooli buno bakawo. Ndowooza ozoogoberera abasirikale abali ku ddaala lya Brigadier General, Major General, bwe basinkana accident ne bazisurvivinga omuli ne Guti nono omulala wiiki eno gye tukuba babegera afunye accident okufa kwa Brigadier General Charles Oluka. The next target is you.
Major General Kahindo Tafire wonna woli gwe target already yamaze dok sanctioning bwa abagenda okutta owamanyi bantu bwagamba nti weyo obuyinza tubuddiza bana Uganda befuge ne bagana njala kutegeeza oli target wawula ku security kutambulirako kuliko enkwezenge bbiri General Civilian Kahindo Tafire ku security gye bakuwe kutambulirako kuliko enkwezenge bbiri. Either you reshuffle the whole team or you hire the other team or hiring your private security guards. Team we kuliko ensekezi B is in a mission. Mission yesoka either to poison you, eyokubiri ya accident, eyokusatu ya masasi. Ziriezi. Nze sifume information ngategenda kutuukirira nchiddamu. General Kahindo Tafire ku timu joine kukuba. Kuliko abasirikale abalina mission esooka ya butwa abakuli kumpi. Eddaka ejja kuba ya masasi eyokusatu n'ensimba ejja kuba ya accident ku nfazi n'essatu olidako emu wabula eri current eriwo kati olina abasajja babiri ku tiimu yo nkwezenge either reshuffle that team or flavor private bodyguards abagenda okukuuma oba si kyekyo ne wantulabako nze abantu bantu bagati ate abasajja bali mu government no listen to me njala kubera sincere bobanga oli mu Islam nga bwokola mazambi ogenda n'osoma edduwa Allah n'akusonyiwa bobanga oli mu Katoliki ogenda ne wenenya aba Protestant azoona madini amala General Kahindo Tafire y'omu ku bantu abalwana si mutuukirivu ng'abalala wabula amanyi history in case government yo nekyuse biki bye twetaaga ompulya bulungi nnyo okumanya ebituufu biriwo ye nga ye essaazi no yagamba tuweyo obuyinza tubuddize banna Uganda yensongola kibaagala omutta ye bagamba tuweyo obuyinza tubuddize banna Uganda era takkiriziganya na mbikolo byakujoba opponents mu Uganda abavuganya Museveni neba mujja bagala mujjawo nga bagala mujjawo ye kennyini abamanyi nze njagadde kuwa security talati gitegeere kati wenkomye ku security talati era ngenze ntandise video yangu olwaleero. Alright. Okusokera lena nsaba okuluma kutuka Ssaabasajja Kabaka mutegeeza obaka buno nga sinnasoma message eno. Ssaabasajja Kabaka wonna wooli nsaba okuluma kutuuku nkutegeeza ebigambo bino wammanga. Essabbiiti ewedde zaali ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi. Najja n'enkola akatambi n'enkutegeeza. Butya omusajja omusumaali Jerusalem Sale ne mukulu munne wa mukulu we Jeno Yoseriti Bahabulota basirwa bwe baali batandise okukola enteekateeka ezisaanyaawo obulamu bwo na buli kimu n'enkubuulira n'embeera gye bayitamu okutiisatiisa buli muntu yenna akuliraanye n'abo b'otakyalabirako ddala era n'okutwala nti buli muntu yenna agezaako okuba nti akusemberamu omutiisatiisa. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuluma kkutu era nkutegeeze nti ebyafaayo biddiringana lwakuba ku luno tebinnagenda nga biri ebyasooka byali. Nsaba okuluma kutu kujjukiza nti omu ku bannyoko gwe nakutegeezaako ntale ya bwera eyali omuwala w'omumbejja Kalaala Yoseeri gwe yakozesa mu kuyingira mu bimu ku mbuga za Buganda okufunayo amaanyi bwe yamala n'amutuusaako ogwampanga bw'amala omutuusaako ogwampanga atera mwana muwala oyo olw'okuba nti kyamuyitirirako ne yeeteekamu ogwakabunga nga talina kyajja kukola kugamba bbaawe nti munnange bantuusizzaako obuliisa maanyi ng'abuntuusizzaako yono. Abasajja bano bazze bakola ebikola bimu wabula bwe twogera olwaleero mu ngeri yakujoogera omu akusinga obusajja embuga za Buganda zonna ezisinga obungi abasajja bano bataddemu abantu baabwe Abanyarwanda nga balina amannya ag'Ekiganda. Bwe balemeddwa okukola ekyo wattu si bakwanyi balwadde lwakiri ye bakakumbwa asobole okufuna kyayagala kumwe ekibalemye okutegeera. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti mu masiro ga Bassekabaka oba mu masiro ga bajjajjaabo ag'ekasubi nsaba okukuloopera nti omutamanya ngamba musajja mukulu omusumaali George Akandonako Salimu Sale yakolayo dda ekitakola omutiitizi olw'okuba nti baali baagala okweddiza ekifo ekyo babe nga bakolerayo emikolo gye baagala. Njala kutuma kutu nkutegeeze nti naalinyawo amasiro ago alina ekyama kye yatta ne General Salimu Sale amanyi Oluganda bulungi bwe ngamba okutta ekyama wakati w'omusajja n'omwami bamukitegeera.
ekyamufuula ekyangu okuba nti balina omugguukiriro gw'amangu okukola bye bakola mu masiro g'Abassekabaka omwo okuba nti bazingamya n'okukyama buli kimu kye baagala. Era nze omu navaayo wano ne nkuloopera nti amasengere g'Abassekabaka gabbibwamu era ne gatwalibwa awo bennyini gurupu y'emu yogayoga nga gali mu bitundu by'ettaka lya Salimusala ebiri eggaluga wabula we nasembera okumanya nga biri ggaluga era ng'omwami yabikozesa okukolerako emikolo gye kati siddamu bitresinga kuba kati ennaku zino amakanda yagateekawo yagateeka ngulu wabula nsabye okuluma kutu kutegeeze nti n'alinyawo amasiro ago omukulu Salimusala bwe yali nga ayagala okwefunza ekifo ekyo akifuule nti buli muntu wayagala okujjayo kennyini okukoleramu emikolo gye ye kennyini yasalawo kutta kyama n'alinyawo amasiro ago era naye yennyini mu butongole aba yasobya Obuganda n'asobya n'amasiro ago okusinziira ng'ennono bwetambula ne bagawaayo okuba nti bakola buli kintu kyonna kyonna bekikola mu masiro ago ekikyamu. Ekyo njagadde obe ng'okitegedde bulungi nnyo mu ngeri esoboka. Bw'oba ng'osobola okufuna obutambi obubeera ku masiro okwo oba ku bwenyi bw'amasiro nga bayinawo kamera zimulengera wala bandikuwaddeko obutambi onoolaba abantu abayingira mu masiro ago emmotoka ez'amagye zitera okujjawo okukola emikolo naye ng'ate si bakola emikolo kuba n'abasajja omu Munyarwanda omu mu Somaali be bali mu kusaanyawo ebikolwa enkola zonna eza Buganda ez'obulombolombo n'ennono. N'abalala bonna bagenzi nga batiisatiisa abalala bawadde ensimbi okuba nti babawa n'abasirikale okuba nti baguma okuba nti basaanya Obwakabaka mu nkola era eyakujogera omumwa kusinga obusajja. Abasajja bano buli muntu yenna gwe balaba ow'amaanyi gwe wandibadde weebuuzaako oba okuyamba ku mirimu gy'Obuganda bagezaako mutiisatiisa. Wabula nga bweri enkola yaffe nti ffe wali omukka tusongawo nnyo olugalo okutegeeza abantu nti wajja kubaawo ki omuliro era gumala ne gutuukawo. Amawulire agafulumidde ku mitimbagano egy'enjawulo gagezeddwako nnyo obutatambula naye nga go gaafulumyeko. Nange butyo nga bwe sisiba zikweya njagadde Abaganda mbasomere ku mawulire gano bagategeere bulungi nnyo. Lwe gana bagatuuseewo oba banaabaгаlemesezza mumanye nti okutiisatiisa kungi nnyo mu Buganda nti Obuganda babuwamba n'abafutubaddeko tebakkiriza kintu kyonna kyankulaakulana wadde enkyukakyuka kigende mu maaso. Amawulire gano mwagasomye ku mitimbagano egimu naye nga nze mbage nti ewali omukka tewabula muliro ate n'okutiisibwatiisibwa kungi abagezaako okujjawo ebintu biyinza okukolebwa nabo bangi. Kati amawulire gano njagala nga basomere mu gawuli bungi mwagala byeko dda naye njagadde nga basomere mu gategeere bulungi nnyo. Mu mawulire agali mu nkuubo gasoma bwe gati muwulire bulungi. Mu mawulire agali mu nkuubo gasoma bwe gati oluvannyuma lw'okunoonyereza ebuziizi na buli wamu abasajja bakalimagezi mu kuzuula n'okunoonyereza nga basinziira ku bantu abeebuzibwako ab'enkizo bagenze ne banoonyereza ne bazuula nti Mengo yavunda neeva ne mu kuvunda n'emera envi. Wabula nga ano ku bwenyi bakulaga ekifaananyi ekirala emikolo egikolebwayo naye ng'ate emikolo gikolebwa mu ddiiro mu bisenge nga wavundu walala wavundu watya. Kino nno kikulaga bulungi nnyo embeera Buganda bweyimiridde nti n'abantu ab'enkiza abasinga obungi tebakyagala kujja Mmengo awo, abasinga obungi baagobwa. Era buli muntu yenna omunene eyali alina omukono ogw'amaanyi mu kukulaakulanya Obuganda abasinga obungi baatiisibwatiisibwa. Before nga sinasoma gguliriro kansooke ndume kutukwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera nti eyaliko omusajjawo Allah oba Mukama gwe yawummuza bwe mbasisera bidde ndowooza mmanyo bayejjole lutaba yiye simanyo bagigo gayinza okuba gagenze naye ndowooza yooyo. Ntegeezeddwako nti okuva Katonda lwe yamuyita ebintu ebingi bifudde ettogge era n'okwabya olumbe lwe nawo kwajjamu goziriini nga abakungu Mmengo abamu bakunyigiddemu okuyimiriza n'okubuzaabuza ebintu by'omugenzi era nga n'essaano gamulengejja naye talutumidde mwana mu mivuyo egiri mu kubuzaabuza ebintu by'omugenzi. Bukyanga Katonda amuyita okwabya olumbe kufuuse kagumba weegoge nti buli kimu kiba kigenda okukolebwa kiyimirizibwa olw'ensonga bandijjayo edda mu ddendo disoma okugjamu ebinasoma
mulumbe nga bisome bintu bingi ate ebyabuzibwawo ebitasobola kulabikako naye nga ate ababuzibwawo benyini abafutubadde Mengo. Jukira musajja mukulu bwe yalinga agenda omujjula yalina omukazi mpala kitale ngono era wakabano wadde yefuula muganda. Family agirisiza akakanja abantu abasinga obungi bamujjeko enkofiira kati yekolera bimunyumira olw'ensonga nti kiyafuuka nakawanga era olumbe yalumiddemu n'abantu b'Emmengo okubuzaabuza enfa y'omugenzi wepo n'ebintu ebyo byonna muno mwe muli n'ebintu ebimu byateekamu ensimbi mu Bwakabaka omuli radio n'ebintu ebirala. Kale Ssaabasajja Kabaka nsabye nkuloopere otegere ensonga eno nti musajja w'oyo wattu n'olumbe lwe lwasimbwamu empanyi terukkirizibwa kwabya buli gye balaga basangayo omuziziko nga batya akonjagadde kayisa obuyisa. Oluvannyuma lw'okunoonyereza abanoonyereza bwe bamala okunoonyereza nga bulijjo ne bakola lipoota ez'enjawulo bo ne bakonkuludinga nga bagamba bwe bati okusinziira ku kuvunda okuli Emmengo n'emivuyo egiri Emmengo Ssaalonga Mulengejja ne banne gye bagezezzaako okubikkiriza nga bakola emikolo egyakafuweeke mu Mmengo kizuuliddwa nti wandibaawo okuyuwa olukiiko lwonna olufuga Mmengo okuva ku mutwe waggulu okutuukira ddala wansi kwayera. Oluzungu bagamba Mmengo cabinet reshuffle Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga and other expected to exit Mmengo. Bagambye nti olukiiko olufuga Mmengo luli mu lusuubo oluvannyuma lw'okuba nti lugenda kukyusibwa nga luviira ddala ku Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja era embudde bwonna kyandigwa mu mantu g'Abaganda okukiwulirako. Bakugambye bwe bati nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okusinziira ku bintu byayisemu ne byalabye n'abanoonyereza babadde nabo naye kennyini byerabiddeko kiyinza omuwaliriza okufuumuula okuva ku mutwe waggulu okutuukira ddala ku muntu ayera olw'obukulembeze bwe okutandika okutaataagana nga ne bufa nga babutta basiga ekifaananyi nti embeera nnungi nnyo mu Buganda. Okusinziira ku kunoonyereza bukoze kulaga nti yoona akazigo kasiiga wano mu mawulire naye ng'ebisigadde munda bifu bizibu. Bino bitanudde abanoonyereza abafulumizza eggulire litegeeza nti essaawa yonna mwandiwulira nga abantu abamu bafulumiziddwa Emmengo nga nabo gisimufungize. Wabula era nnyongera okubajjukiriza ku ggulire lino lyekkennyini temwerabira kutegeera nti okunoonyereza kuno kuba kwakoleddwa ne kufuluma ate era bo kennyini be bajja otteekawo omuziziko ogulemesa ebintu bino okutuukirira kubanga si balogo balwadde kubanga si bantu ba gavumenti balina kye banoonya nga tebakkiriza lwakiri bonna bakifiirwe. Ndoza mutegedde bulungi ensonga ezo. Awo sigenda kuwanvaawo nnyo olw'ensonga nti buli kimu kiringa bwe nkibagambye bulindirize ku nsonga eneeba egenze mu maaso ku nsonga eyo. Awo saagadde nnyo kulwawo kansooke nziggyeko awo. Abaganda bonna ne Bannayuganda bonna njagala bategeeza nti abantu bangi abayita Abaganda amannya nga si Baganda boogera Oluganda bakoca n'okukoca naye bwe kituuka mu kwogera ku bikyamu Museveni byakoze bukyanga ajja mu buyinza akyusa feesi ne yeekaba n'ayogera Olufalansa n'anyigira ddala w'omanyira nti ono si Muganda era waakabano. Omuganda ategeera bw'asoma ebyafaayo bukyanga Yoseri ajja mu Uganda naddala okusingira ddala mu 1986 ng'ajja ategedde bingi nnyo bitya. Ngenda basomera eggulire lino mutegeere era munaategeera bye ngenda okusoma buli omu ojja kutegeera nti Abaganda basinga obungi abagezi naawe bannansi bannakabala abalaba ebitundu ebirala abagenzi battibwa ng'abasajja bano bakulyetinga Tusi Dynasty nga babeesinga mu Uganda mujja tegeera lwaki abantu bano baagala kusaanyaawo Ssaabasajja Kabaka n'okusaanyaawo abakulembeze ab'eno na buli kimu kyonna.
ndowooza nga sinnasooka kusaba ggulire lino kansooka embazannyira akatambi kano k'omwami lwa mu Tanzania layini bbiri zokka ezisooka kwe kusinzira ebbaluwa gyengendo basomera eno liiryo. The Tutsis see themselves as a superior people to Bantus, and so they want to reinstitute something called the Mapororo Tutsi Empire that is going to rule over Central Africa and the Great Lakes. Because if you look where they came from in Uganda, Museveni is Tutsi, and he is the one who trained together with people like Paul Kagame in Tanzania together with our liberation fighters. And when they came from those liberation camps, then Museveni went and took power from Obote, and then he put people like Kagame and the Hutus and the Tutsis into his army and intelligence. They then started murdering non-Tutsis who wanted power in Uganda because they were majorities, and that's how Museveni becomes the president of Uganda as a Tutsi, and then he begins to assist Kagame together with the Europeans, the Americans, to then create a force that is going to take power. All right. Kati abasinga obungi mumpulirize bulungi nnyo. Museveni bw'amala okuwamba mu 1996 abasajja abaganda bonna abaakuba emmundu nzize mbajjukiza nga Bulange ekyayitibwa Republican House abasajja bano baakubibwa empiso ezirimu siriimu ne bajja nga balwala siriimu mpaka okutuuka bonna ebasaanyiziddwawo okutuuka olwaleero. Naye ng'oggyeko ekyo kyokka gana amawulire gaali ga munno ennaku z'omwezi zaali 8 olunaku olw'ebbalaza amawulire gaali ga lwakusooka ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'olubereberye 1996 gaali ga munno bagawanika ne nga bajjukira abantu bonna abattibwa mu kavuyo ako mu 1996 ng'omukulu eyasooka ku mutwe ogwo yali JB Kiwanuka. Gasoma wegati. It is now 1 month since the late Joshua Bwanika Kiwanuka was shot and killed. We wish to express our gratitude to all persons, institutions, and clients who sent us condolences, all those who assisted us in various and so many ways following the death of our colleague, the late Joshua Bwanika Kiwanuka. The late JB Kiwanuka was a distinguished lawyer and perfect gentleman. Along with the late JB Kiwanuka, we also remember with sadness the following lawyers who have been brutally murdered, many of whom their bodies or the killer have never been found. Mu Luganda olufuutifuuti lwenjagala obbasomeramu okubajjukiza akantu kali bakugamba nti JB Kiwanuka n'abalala tewayise ebbanga ttono nnyo nga bajjukira omugenzi Joshua Kiwanuka eyakubibwa amasasi n'attibwa beegatta wamu okutwala okusiima kwabwe abantu bonna n'abawagira mu nkola eya bizinensi okutwala okusaasira kwabwe eri abo bonna n'okubebaza abayambako mu ngeri yonna esoboka oluvannyuma lw'okufiirwa bannaabwe abakola emirimu gye gimu. Era ng'onoomu ye Joshua Kiwanuka bakugamba nti omugenzi JB Kiwanuka yali muntu amanyikiddwa ennyo nga munnamateeka era nga musajja mukwata mpola wamu n'abo abalala. Naye ye JB Kiwanuka tunamujjukira n'okufa kwe okwali kwekibwatukira saako ne bannamateeka banne abattibwa nga nakati n'okutuusa olwaleero emirambo gyabwe tegimanyikiddwangako wa gyejaziikibwa. Twogera ku 1996. Buli muntu yenna nga family member w'abantu bengenda okusoma tobuuza abantu bwebaafa batya. Ke katambi kali kensoose okuzannyira ak'omusajja omunna Kenya
bano bajja bamanyi targeti z'abantu balina okujjawo abayinza obbatawaanya mu mateeka abalina obbatawaanya mu byobufuzi abalina obbatawaanya mu buwangwa n'ennono. Wulira amanya oba oli muzzukulu oba oli mujjwa oba oli mwana oba oli ssenga w'omuntu oba oli wulira amanya gengenda okusoma toddangamu n'obuuza kitaawo yafa atya baamutta batya era omulambo gwe guli luddawa. Wulira bulungi nnyo. Omuntu asooka ye Ben Kiwanuka of Kampala, former Chief Justice, enfaayi mwagimanya. Owokubiri ye E. Mwangi of Kampala. Owokusatu ye Michael Kagwa, the former Presidential Industrial Court. Owokuna ye A. Okurutu of Soroti. Owokutaano ye C.O. Mako oba Mako eyali ow'Embale. Ow'omukaaga ye Gi Akankwasa eyali ow'e Kampala. Ow'omusanvu ye J. Ruhinda ow'e Kampala. Ow'omunana ye Gidi Ojok Okelo ono yali mulamuzi w'eggulu. Ow'omwenda ye Gi Bamuturaki of Kampala. Kati Jennifer Bamuturaki owa Uganda Airlines Director CEO ono yali kitayo wa Jennifer Bamuturaki. Yensonga lwaki Museveni yawa omwana omulimu ono nga tayagala family ya Bamuturaki bagijjukize nti Museveni kennyini yeyatta Bamuturaki. Museveni talina muntu gwawa mulimu nabanga teyasoma P7 n'amulemezaako nga talina kintu kyazibiikiriza. Owulidde bulungi nnyo? Ssenyonyi yalwande Bamuturaki naye nga tamanyi kyalwana nakyo. Kati ono Bamuturaki gurupu ya Museveni yeyamutta era yeyatekawo omwana ku mulimu nga bazibiikiriza omwana nabe kujjukira biki byatuukawo oyo wa mwenda. Mutegedde bulungi. Ow'ekkumi Odoi Achwell of Teso. Ow'ekkumi n'omu Gi Kawooya of Kampala. Ow'ekkumi n'ababiri ye J. KS Katende and Miss MS of Kampala. Ow'ekkumi n'abasatu ye S. Munabi of Kampala. Ow'ekkumi n'abana RH Sebogwawo Amot, former Presidential Industrial Court. Ow'ekkumi n'abataano Obote Otuba of Kampala. Ow'ekkumi n'omukaaga Dennis Ochua of Kampala. Ow'ekkumi n'omusanvu ye JB Kiwanuka of Kampala. May the God rest their souls in the eternal peace. The premature death of the above landmen is a sufficient cause of all our peace-loving Ugandans to serve genuinely for the last peace and tranquility in our motherland. Kati abantu bangi mu nteekateeka eyo battibwa n'olwalero bakyattibwa mu mpola. Ndi wano tegeeza Munnayuganda yenna ng'oli mu diaspora, ng'oli mu Uganda, ng'oli historian, oli politician, olina ensimbi naye ng'oli Munnayuganda nakabala. Teweeyibala koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa. Abasajja bano babatambulirako era bamanyiddiro bagenda bafuna. Sudden death ezigwa ku bisaawe Bannayuganda nga bavudde e Kampala ne bafiira mu kkubo nga badda gye badde bawangaalya. Si kusalawo kwa Katonda. Obutwa bungi butambula in all ways. Nga kino bakikola kubanga baamala okumasitalinga buli kimu kye bagenda okukola nabo tebagenda kyekisuutinga batya. Njala kutegeeza gwe wenna omuntu waali mu Uganda weegendereze nnyo abasajja bano bali mu trying moments and last moments of their lives. They are eager and they are free to kill. So don't take any security alert for granted. You may hear some comrades diffuse this information, but ask them why are they diffusing the information we are passing if they are not among those groups which assassinates our Ugandans.
ompulira bulungi nnyo bw'olira omuntu ng'atandise nga nti security alert teziri tetuna kye mubuuze gwe nnyoko oba kitaawo bamentioninze nnyoko oba kitaawo bw'ojja nogaa nti wategeddwa tebagenda mutta goberera Uganda manya nti oyo y'omu ku bo ompulira bulungi nnyo kaamulali gw'otalidde wattu akaayira luddawa kitegere nti abantu bano balina abakolera era abakuutira akadingidi mu ngeri omu esoboka najja kuwana olumu n'enkola programu nga tuli mu kulwana okutasa Ssaabasajja Kabaka era enkwezi engemu nejja negamba ffe Kabaka muntu akula lwaki mugamba agenda alina famire kyagenda okukomekkereza ngera bimako abadde bajja ba defeating information which neffe tetufaayo tulina obudde bungi nnyo ku nkola yaffe gye tukola waliwo kyenjagala okubagamba nti buli Munnayuganda wooli weetegereze nnyo omuntu gw'otambula naye si buli akusekera nti aba akwagala si buli akusinikira amannyo nti aba agasirise ate bangi basirise ne bamanyi eno ensi abantu ge bagira basibu eri abantu bonna nabagambye ekigambo kimu nti ekintu kye bayita Omunyarwanda kanziremu nkibasomesa obulungi ogusembayo Omunyarwanda asobola okweteeka ewantu wonna ne yeefuutika Omunyarwanda nga Nawolovu buli wantu wagenda aba ayagala abeerewo nga yatwalawo era akyukirawo nekkala okufuuka ekyo kye baagala abeere Omunyarwanda alina akantu ke bayita resistance Omunyarwanda tapowa geemu ye paka ng'agituukiriza asobola okwebakiriza mpaka lw'anaagituukiriza lwaki Omunyarwanda yesiba nnyo ku muntu mpaka lw'anaafuna kyayagala oyo Munyarwanda naddala oyo mutuusi ate Omunyarwanda ng'oyala otegera nti Munyarwanda kasita omwogerako nti kasita oyogera ku Banyarwanda ng'anyiiga naye njala kubuuza gwe lwaki bakuyita omusoga tonyiiga bakuyita omugisi tonyiiga bwe bakuyita omuteeso tonyiiga bwe bakuyita omukalamojja tonyiiga bakuyita omunyoro tonyiiga naye bano abantu olwogerako nti oli Munyarwanda ng'azimba akyuka ng'ayaaka yenna ng'akaayi kukitegeeza nti bakimanyi si bantu bo balina ebigendwa byabwe byakusaanyawo bantu naye mujjukire abantu bano ebyafaayo bye bisoma nti tebatusukka myaka 5 kudda waggulu okubanga bakyali mu kitundu bwe bali baba balina okusenguka olw'ebikolobero bye babakoze yensonga lwaki era bazunga buli wamu nga batambula butambuzi tebalina wantu babeera olw'ebikolobero njala bategeeza ekigambo kimu mumpulirize bulungi nnyo si buli muntu gw'olya nti alina erinnya ettoola aba mutoolo si buli muntu gw'olya nti alina erinnya essoga nti abeera musoga si buli muntu alina erinnya egganda nti muganda baganda mannya bangi wabula ebikolwa n'ebikolobero by'omuntu bibimwawula ku bantu ba bulijjo mumpulira bulungi nnyo bano abasajja baasanga ekintu ng'Abaganda tuli beewombeefu Abaganda twaniriza na buli muntu yina tumukkiriza okujja waali era y'ensonga lwaki abantu vidiyo wedde kusena bagamba mwabanenya Ssaabasajja Kabaka buli omu gy'oli nkusaba onenye Ssaabasajja Kabaka ng'olekamu bw'obanga okutte engatto za Ssaabasajja Kabaka ne bazikuwa nga bwe batendeka abakulembeze nga bw'ola musajja mukulu kati empologomento Ssemakookiiro si muntu gw'ogenda osanga ng'avuddemu ekigambo musajja wattu atuula bw'ati n'atunula bw'ati toli mulya ng'avuddemu ekigambo wabula buli kimu aba akiraba era ng'akitegeera kati ne Ssaabasajja Kabaka yenkola gy'alimu ye yalowooza nti abantu bano bantu bwe bajja omutuukirira nga bazze n'ebigendera byabwe olw'okuba nti abatta kitaawe Ssekabaka Muteesa be bantu abakyali mu gavumenti yasalawo n'agamba nti kanneenyigire mu lutalo luno olw'ebisuubizo ebyampeebwa ku lupapula luno era n'abisayininga wabula oluvannyuma bamala okutuusa abantu bano bamwefuulira mu kumwefuulira buli kye bakkiriziganye nabwe tebaakikola era mu baali baagala okutwalira obulamu bwe era bavulunge buli kimu kye baali baagala mmwe ne mulwana olutalo lutuusa olwaleero kati gwe avaayo olwaleero n'ogamba nti kino Ssaabasajja Kabaka takiraba wattu Ssaabasajja Kabaka buli kimu akiraba naye nga mbagambye nti abasajja bano abaaka bano bamanyira balina oda tebamanyiiko mateeka lwaki tebamanyi mateeka ku lunaku olwokutaano lwa Juma najja ne mbagamba nga musagambizza nga bakinezezza okw'omusana mu kkooti egambye nti ekkooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka era n'abantu abawozesebwamu bukyamu n'olwekyo baveeyo baddizibwe mu kkooti nabagambye ntya nabagambye mwe temumanyi yoseeri era temujja kutegeera Munyarwanda ne mbagamba mulinde bwe bataateekayo apiiru Museveni ajja kujja bagambe ebyo mwakoze byonna nze sibimanyi kubanga nze mateeka lwaki agamba nti mateeka kiri bwe kiti abasajja bano
balina akantu ke bayita resistance ne superiority. Ye bw'aba agamba nti yalwanirira ekintu tasuubira n'okunaku n'olumu nti waliwo ayinza okukimuggyako. Ye ekintu kiba kibe kikyalubeera takikyusa. Kati Museveni n'abantu bakozesa mu gavumenti ababamu bakuba n'empi. Era kyova olaba nze kooti bwe yasaze ne bagenda temusobombeza temwogera kubanga kimwogerako temukimanyi. Yennyini yabawa emirimu n'abapoyitinga. Era yabakoshoninga era yabawa ne decision n'amala n'abaswaza. Kati yabaswazizza bwe yamaze obbaswaza. Ani agenda okuddamu ayombe naye kubanga ajja kulagira omukuumi gwe yakuwa yennyini akukima akutte. Yensonga lwaki constitution ekugamba nti omuntu yenna ng'olina level kw'otuse oluwa ddembe okuhalinga private security. Lwaki Museveni abantu abalina abasirikale abeno n'ababakuuma yabateekako abasirikale? Kubanga he's the army chief commander. He commands each and every group of armed forces. Bulijjo kyemutategeera ekyo. Wasanya Court Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge jjajja n'agamba mbu abazungu kwira omukuumisa amagye Netherlands babakuumisa amagye mukulu Wasanya kankunnyonnyole. Obwakabaka bwa Buganda obulombolombo n'enno bwanjawulo ku bw'abazungu obwaffe bulala nnyo. Bwe twali nga bajjajjaffe bagaziya Obuganda baakozesanga nnyago omuli n'amafumu n'emmuli okulwana entalo ezo. Era kyekyobuwangwa kye tulina yennwana yaffe. Emigemero wajjajja luvannyuma nyina tetwagikozesa nnyo. Ngera kutegeeza teri muntu asobola kuweebwa amagye nga tasobola gawa komande. Bakwini b'e Swideni ne bakingi b'e Swideni ab'e Belgium be balina komandi ku magye ago. Ne kwini wa Bongereza oba Charles kabaka wa Bongereza ye ame chief commander wa amagye ga Bongereza. Do you copy that? Kati Ssaabasajja Kabaka yaduumira amagye ga Uganda. Si yagaduumira. So otyo omuntu amagye agakume nga tasobola gawa biragiro. Oyo automatically abeera musibe. Okitegera automatically abeera musibe. Kati kyenkugamba mumwaddira amateeka ne mwogafuula kifuula nnenge ne mwoza abaganda tebategeera. Omuntu yenna alina odo giwa amagye agigawa yagaduumira. Abasigadde bonna be yawa amagye yawa orders oyo mukwate muti mumuyise bwe muti mukole bwe muti. Okujja nga amaze okugamba nti sibyagala automatically n'abijjawo. That is it. Kati gwali agamba Ssaabasajja Kabaka bannaye ng'aludde okola kino yes buli kimu akiraba. Nenaba nnyonnyodde obuvono obuddo Ssaabasajja Kabaka waatuukidde awo. Nabagamba si munyumya wabula Katonda bw'anaaba amukingiriza n'agumiikiriza Katonda n'amukingiriza n'atuuka mu nsi ensuubize. Alifuna omuntu we gwali w'emboozi n'agibanyumiza ne mukakasa oba nze ndiba wendi oba ye aliba waali Allah y'amanyi. Mujja kutegeera ebigero bibadde embaga byonna bituufu. Omusajja ayise mu bugubi okutuuka olwaleero. Okime ekyo kitegeeza omuntu okujjako eddembe ery'obwebangwe ye nga yakulooleza. Omanye ekintu okujjako eddembe ery'obwebangwe oli naakulaga ekifaananyi nti toliiwo naye ng'ate wooli. Kati y'embeera gy'abaddemu gy'agezaako okwezimba adde musajja wattu ayimirire waali. Gwe mbuli abantu bameka abadde mu mbeera gy'abaddemu nga yaweebwa obutwa. Nadde engulu n'abanga ye waali. Kwali kulwana kwammwe kwali kusaba kwa Katonda naye kennyini okwefaako. Kati bw'otuulira abantu abamwetoolodde bonna era nkwezenge lwaki toyongera musabira? N'olinda buli kimu ekinaaba kigenze mu maaso Katonda ayagadde kibeewo. Nereka mukonda eminga mu nsi gye mmanyi nti erimu abatemu abeetoolodde eggwanga nga buli kimu bakikola nga bwe baagala. Tugenze mu maaso. Kati Obuganda buno tebusanze bizibu leero. Wabula busanze bizibu okuva edda nga buwakanyizibwa. Kano kakubajjukiza era mugenda kwewuunya. Olwaliro mu byafaayo Abaganda
n'abantu abalala abali abateeketeeke beekalakaasa. Kyo kyali kibeekalakaasa. Mu mwezi ogw'olubereberye ng'ennaku z'omwezi 26 1949 muwulirize bulungi. Mu mwaka gw'ol1946 waliwo okwekalakaasa mu Bwakabaka wa Buganda nga abeekalakaasi bano abali beesaza akajigere baali beemulugunya ku Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa mbu bamwekalakasizaako mbulookuba ye ng'omuntu yali akozesa ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero ng'akola ebintu eby'ebbeeyi ng'ate abantu be baakulembera nti baavu mponga byoya. Okwekalakaasa kuno kwaleetera abantu bangi okusitula ku maloboozi n'okwogera ebigambo ebikikinike ku nguudo z'e Kampala saako ne mbwenyi bw'ekizimbe Bulange Mmengo. Bagambanga bwe bati nti okuzimba ekizimbe Bulange Mmengo ensimbi na buli kimu ekyakozesebwa kyali kyakwonoona nsimbi era byonna byagenda mu maaso byateekebwa mu butambi n'ebiwandiiko okuba nti abantu bano baali beemulugunya ku nkola eyo. Era mu 1945 okutuukira 1949 Gavana yali Binyonkondo mu biseera ebyo nga yali Mungereza. Mu 1948 nga Ssekabaka amaze okuva e Bulaaya okusoma bakkiriziganya okuba nti bateekawo okuzimba ekizimbe ekyo kibeere matiribona era kibeere ekitebe ekikulu ekya Buganda. Era mu kunyigirizibwa okungi n'okuwakanyizibwa okungi enkolero yagenda mu maaso ekizimbe kino ne kizimbibwa n'okutuuka olwaleero. Ensimbi ezaawomentebwa okuzimba ekizimbe kino mu biseera ebyo zaali obukadde 4.5 obw'ensimbi za Uganda. Biseera ebyo zaali mpitirivu nnyo. Kati ngoyinza okulowooza nti okusoomoozebwa kw'Obwakabaka Buganda kutandise leero kwatandika dda ng'era abazungu bakiteekamu omukka okulaba nti basaanyawo buli kimu, tebaagala Buganda ekulaakulane. Naye nze mbuuza kati ekizimbe kye kyazimbibwa Baganda baali beekalakaasa nga bakumiddwa mu mukka gavana wa Bungereza mu kiseera ekyaliko. Essaawa zino ani anyumirwa oba ani atanyumirwa ekizimbe gaggadde Ssekabaka kye yasalawo okuzimba mu bugubi ne mwekalakaasa? Kitegeeza nti abantu bwe bakola ebintu ebimu baleke babikole olw'ensonga gye bujja bamujja bifuna bulungi nnyo. Wasoso kira kijja kitegera bwe kiri naye olwaliro ojja kitegera bwe kiri. N'embeera ya Ssaabasajja Kabaka eno gye mulaba olwaliro amu temugitegeera, fe bagikira tugitegeera naye gye bujjako mujja gitegeera bulungi nnyo mugiwe obudde nga musabira. Wabula bamanafutu badde Mmengo bo nga bo balina obudde bwe balina okukola ebintu byebakola mu kunyigiriza n'okwagala okusaanyaawo ekitali nti kyangu kubanga Obuganda lwazi ate Obuganda mwoyo mulondo. Obuganda mwoyo mulondo gwe ne bw'onookola effujjo lye buli kimwero ojja bulekawo ove okubanga awo si wajjajjaawo tewasikirawo. Okitegedde bulungi nnyo. Buli kimu kibaddengawo ng'effujjo balikola olw'ensonga nti balina obuyinza okukola ebintu byonna nga balina okubikola. Alright. Nina video gye nateeka ku mutimbagano saagizannya ewiiki ewedde ey'omusumba Munnaddiini eyabategeeza enkola ey'obulombolombo n'ennono. Ngenda kuddamu ngizannye naye nga sinagizannya kubanga njagala kuva wano ngende ku kitundu eky'ebyobufuzi. Ndi wano okujjukiza muganda wange yenna gy'oli. Obwakabaka bwonna obuli mu Uganda tebwava mu bbanga ne bugwa, bwakolebwa abantu abasangibwa mu bitundu gye buli ng'ekigendererwa okukuuma abantu abo mu mpisa zaabwe n'ennono, ng'ekigendererwa okukulaakulanya ebitundu ebyo, ng'ekigendererwa ekyokweyimirizaawo bonga abantu nga tebalina nnyo
mbeera yakusabiriza ngeri wessawa zino. Lwaki nkusigira ekifaananyi kino? Kizibu nnyo omuntu agenda okukuleetera ebyafaayo nga bikulaga nti Obwakabaka Buganda bwali bubanjibwa ensimbi era bwasakako ewantu. Ekyo tekiriyo. N'olwaleero Obwakabaka Buganda nga bulina abantu baabo abagaggafugge bibadde babuyimirizza, wabula bagenda bajjamu enta olw'emivuyo egiri e Mmengo n'obutaagaliza obuli e Mmengo. Kati ndi wano okutegeeza gwe musajja mukulu naawe mwana mulenzi mwana muwala ali eyo, ngera kugamba nti ekifaananyi omuzungu kye yakusiigira kyejje mu bwongo. Omuzungu yakusiigira ekifaananyi kikye n'akikwambaza gwe ne weerabira ekifaananyi ekikyo. Ebizibu by'osanga, ebizibu by'osanga ebisinga obungi bakwambaza ekifaananyi ekyo, bakuggyako ekitiro bakuwa ekijiiko ogenda okutikka lulo y'omukyanga, oba bakuwa ejjirita ogenda ossala omuvule, bakuggyako ekikyo ne bakuwa eky'omuzungu. Kitya? Omuganda yayimirizangawo amaka ge ng'omusajja, era ekyamutuumisa omusajja kwe kusajja wala, kubanga yali akola obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja, nga n'omukazi amanyi obuvunaanyizibwa bwe ng'omukazi. Wabula omuzungu bwe yajja asensera, ebintu bino byagenda bikyuka. Ebyenfuna byakyuka, ebyembeera z'obulijjo byakyuka, buli muntu n'abanga ayagala kubanga afuuka kyali, bigenda bivaawo. Eddiini bwe zajja zimeruka ku lukalu lwa Africa n'okusingira ddala bwe zajja mu Buganda, zagenda zikyusa endowooza y'abantu nga bajja ku mulamwa. Ekyennamugongo n'okutta abajulizi era nakaali kagendere ng'omukadde akogga olw'ensonga nti babayingizamu omutima okubalowoozesa ekintu ekitali kituufu, era baakomekkereza mukama waabwe bakoze eki, abasalidde omusango ogw'abataala ekaganga. Naye nze mbuuza, gwe omuntu waliwo anaategeera, wali wutuddeko awo n'otuuze nga nabyo n'obuuza omuntu ali mu Amerika, amakereziya ameka agaliyo oba amakanisa ameka agaliyo, era Abamerika bagenda mu makanisa ago, bagenda mu makereziya ago. Waliwo ebuuzizaako e Bungereza amakanisa gaggulawo ddi era bagagendamu ddi. Wali obuuzizaako e Italy ewasibuka eddiini y'Abakatoliki obadde okimenti amakereziya agasinga obungi gabeera makalu. Wali ogenzeko e Spain, kale kaŋŋamba Europe generally nti abantu by'okusoma bivako amasinzizo gonna makalu. Naye ggwe musajja mukulu atasobola kuzuula kintu kino nti abantu baddeyo ku bulombolombo nenne oluvannyuma lw'okwetegereza, gw'oli awo ato. Nkugamba ekigambo kimu Katonda gy'ali era abeera buli wamu wonna oba omusanze. Naye bino bi extra additions bibongerako kye kizibu kyammwe mu baddugavu. Abaddugavu mwalina obulombolombo n'ennono, era abaddugavu mwayogeranga ne Mukama wa Katonda wammwe. Nkiddamu, abaddugavu mwayogeranga ne Mukama Katonda wammwe. Yensonga lwaki mwatuulanga ne musabira enkuba n'etonnya, yensonga lwaki mwagemanga n'enkuba n'egaana okutonnya. Ekyo nakyo muleme okukitegeera sayansi oyo. Ovanga ku famire eyatuulanga n'ekoola bajjajjammwe ne mujja ne mwogera nabo nga bali mu mutwe gw'omuntu. Gwe mirundi emeka gye wali otuddeko mu kkereza ne bayita Yesu najja n'ayogera naawe, oba muziki ne bajja ne bayita Nabbi Muhammad najja n'ayogera naawe. Naye ng'ate gwe ku bulombolombo n'ennono Katonda bwe yali yakuwa n'amagezi n'emikisa basobola okuyitira jjajjawo n'ayogera n'ensonga zennyini z'omanyi, kubanga tosobola kutegeerawo logiki ya Katonda. Katonda yakuwa ensi n'emikono ebiri n'agamba genda ogirye ogikutte, wenkwagalira nja kukuzza ewange, ebisigadde tujja kwennyonnyola. Naye mwagaana okutegeera bajjako ekifaananyi kyammwe. Lwaki nkusigira ekifaananyi kino? Okubonaabona kw'abaddugavu bonna bwe bali mu nsi yonna kwerabira gye baava. Lwaki buli wali kale enzirugavu wasinga okubonaabona? Lwaki buli wali kale enzirugavu wasinga okubeerawo obutemu n'obukyayi? Kuba ekyo tosobola kyebuuza. Ekyo kibeera okubanga ffe kennyini tetweyagaliza, twerabira gye tuva. Omuntu omuddugavu kennyini zigizigi alina obulombolombo n'ennono. Gwe muntu omutuufu Katonda gwe yatonda ku nsi, basigadde bonna duplicate. Okitegedde bulungi? Kati njala kugamba ekigambo kimu. Ngenda okuzannya akatambi k'omusumba kano nkakuddiremu, then bwe nkavaako tusale tugende ku mboozi endala. Bajjajja very soon tutandika okwokya emirambo. Lubwamangu eno tumuzinge bwe tutyo, tukume ekyoto, tumukole ki? Kubanga abantu mwagadde nnyo okukkuta, naye nga bye mugenda okukkuta
kyebawalula obuwangwa bwaffe buweddewo bwe mugenze ne musomako bye musoma biganya okutegeerekeka nze sesiba lubugo kale nange saagala kunzinga era levulanisi bugenyi kankulamire ne mubuulizi kasula wembasookanga okufanibwa epulasi kofini ya bukadde abiri mbasigenda kudda kasule nziika bulungi ompone ekyo nakyo kikole ki otuma omubulizi gwoyagala ewammwe mukama yeebasibwe nze bwe nasomako bwe nagenda wa pasita Tom Mugerwa era bwe nnima n'ebijja manzisa omukago n'emirambo nze banzaala mitiyana era bwe ngenda ewaffe Kaweesa Stanley Reverand bwe namuziika mu mulima Kaweesa si yankubye obwavu obutasoma bwange bwe bumbonyabonya abamu ekibabonyabonya empisa zammwe temulina muli kimu kyenira emizimu okubya otya obuwangwa bwo kikwaba abakazi ennaku zino emmere mugikweisamirawo ebintu bino biviira ddala mabega muli munnyo gwa bika byammwe okoze otya ekika kyo mwova okulaba nga kikyali ku mutindo zebekanisa olupimama akimanyi newogende Kenya ku bigere nze Kimuli John Kaweesa neddira Fumbe oba mpendo bulumpa oba tompa nekayo mukama waffe Yesu yeebazibwe oziyisa otya bannaffe abasumba abalokola bali wano musome bayibuli muzitegeere mugende mu theological colleges musome bayibuli we munaabitegeera munaasomesa abantu bye mutegeera the problem musomesa abantu bye mutategeera nze nina ewaffe nze kyemulaba wano nina obukulu ewaffe era ebaali bansumikira banyambaza lubugo olubugo wembandoota ndoota lyange buloka zenkuwasibwa okuba nasika mbonaabona lyange ogenda n'olima ebijja olwazza emizimu ngegiddawa omuzimu gujjawa onkoze bulungi sibadde bulungi n'akatono mukama akuwomukisa haleluya nolwekyo mugende mubeere omunnyo tupulisavu obuwangwa bwaffe n'ennono mu kitabo kino ekyenjagula mulimu ebyemizizo mwejja mukomye ogamba nti n'okumanyagana bajjajja kuvuddewo gye bujja mugenda sanga omwana w'effumbe nga wasiza omwana wa ssengaawo kubanga ffe twalekuka era mukulokoka tetugenda mukumanyagana bafumba emmere bw'olya emmere ebaamu emizimu n'onooneeza omuntu ky'omutuma ne kikubula. Alright. Kanfundikira message eno tusatu tugenda mu general politics. One. Gwe muganda wange ali eyo njala kujjukiza tewava mu ggulu n'ogwa kitaawo ne nnyoko baasimagana Katonda n'abakozesa ekikolwa ne bakuzaala kati teri muzaddewo nga Katonda amuyisaawo mudde nga obudde buweddewo ate asobola kufuuka muzimu gwe gwogamba togenda kuguziika oba kwabya lumbe oba kulima ku bijja nedda obusimu bwaffe ng'abaana ababasigadde ku nsi kwe kugendanga n'olambula ku malalo ga kitaawo n'ennyoko n'ogalimako ng'okusiima talina kyasobola kukola kubanga oli asigadde ki muzaddewo yensonga lwaki ne bwaba afudde ogamba nti taata wange amannya ge ye gundi eyawummuzibwa egindi lwaki osigala omwogera kubanga yensibukoyo era bwe buwanga bwona ennono ekikulaga nti ono yakuzaala singa aba afudde bandiga nti amwejjeko toddamu mwogerako nga famire eddako gwe gwetandikirako nno kikulaga ensibukoyo oli takulimba nti okwabya olumbe kuba kwabiza mizimu nno ekyo kikyamu obulombolombo bwonna nno butulaga nti okwabya olumbe buli muntu yenna kaabere maama wo ng'afudde alina okuba alina omuntu amuddira mu bigere kaabere kitaawo ng'afudde alina okuteekebwako omusika alina okudda mu bigere okutambuza omusaayi n'okutambuza obuvunaanyizibwa n'ensonga enkulu mu famire ziba zirina okusalibwawo kyekitwabiza ennyimbe n'okutwejjako emizizo oba okutwabyako emizizo oba ebibambo bijja mu luggya so tekiba nti kya sitaani nedda tekiba kya bulogo nedda njagala obategeeza musigale ku mulamwa tebaawula ku nsonga za buwangwa n'ennono n'okubajja ku bwakabaka bwammwe
lwaki tubakubiriza okwagala obwakabaka n'obukuuma no yenna bulwanyisa mu mulwanyise. 1 ennaku zino abantu bangi bagibwa ku mataka. Kabaka atagwa bantu ku mataka ng'oggyeko mayiga bino byakakola. Kabaka abantu babaagala kyenkanyi. Kabaka ayigiriza abantu okukola atya. Nazzi kuno nga mu Buganda tubeera n'omusiri nga gwo omusiri ogwo ogw'emmere oguli maguba gugwo naye ng'omusiri ogwo gukwatagana ku bulombolombo nene nno obubwakabaka. Lwaki? Eriyo famire nga mukulya teri abakwatira nsawo. Naye guli omusiri bwe gubaawo ng'omusiri gwa bwakabaka ogwo omusiri gwa kabaka weeguli oba ogwa Nnaabagega kiba kitegeeza nti oguli pulizaavinga naye nga guba gugwo kuba tagenda gukima. Kikyakuyigirizanga okukola. Nze mukitegedde bulungi nnyo. Awo katuveewo olw'obudde obufunda tusale tugende mu byobufuzi. Naye nsaba musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka mu ngeri yonna esoboka era ensonga muzitunuulidde nnyo n'okuba nti kyonna kye muwulidde ekyo mukwatako mufulumya amawulire gatambuza kubanga naffe tuyiika Windows nga tetuliiwo naye ate emitimbagano mingi kati abaana boogera ensonga zino n'okusinga bano badde ozitegeerera. Alright. Kati tuzaze tugenze mu byobufuzi. Njagala osooka owulirize obubaka buno. Ono musajja omukulu atalina kitayo mu Uganda talina nnyina Felix Kulayiye ng'ayogera ebigambo bino. ADF batujju M23 balwanirira butuuze bwabwe. Nsaba mufune enjawulo. Bali batuuze baawali baganibwa obwetwazo bw'abatuuze birwanako. Kyovula banja amawanga gonna ag'ekitundu gagamba ow'ekitiibwa Kisekedi tuula n'abantu abo owuliza ensonga zaabwe. Nga sinagenda walala wawoyingiridde wafaanana watya. Omwaka oguwedde bwe wali wafaanana nedda. Namba 2 buno obukugu bwe tugenze tulaga mu kuzimba mu kujjanjaba kati bwe tukola mu buddu endwadde za buli ngeri zonna n'okulongoosa abalwadde obukugu obwo tubufunye emyaka gino. Namba 3 obutebenkevu bwe tukuumye emyaka gino gyonna bannansi bafunye omukisa gw'okwezimba bakoze ssente zaabwe bazimbye ebintu byabwe kuba balina obwesige teri mujja asajja kwesula mwaka ambayayo abyoke. Buli akoze ssente ze atambula nazo nga teri amutaataganyizza. Sijja kumalira yawo tutandisa kati ekitundu ekyokubiri. General Felix Kulayiye ne banno Banyarwanda bannammwe abajja okuwamba eggwanga Uganda. Wetwogerera olwalira amagye poliisi bijju ne basajja Banyarwanda. Bannayuganda mwenna abalina baganda babakola mu poliisi bitongole byenjawulo. Bw'olya muganda wo nti yeetuze oba yeekubye essasi. Kiki ekigenda omwekubye essasi? Omunyarwanda Museveni ne banne baddidde poliisi ya Uganda yonna baagikozeemu akatabanguko. Jjukira baganda baffe bano bamaze emyezi n'emyezi nga tebafuna musaala. Baabataddewo programu gye bayita sub-county police oba sub-county police deployment. Sub-county police deployment Museveni bwe yawulira tugenda kukola ekigambo kye bayita oba tugenda mu kalunga tukaita pretest vote. Museveni ne banne baatudde bagamba nti okugezaako kontrolinga singa abantu babagenza protest vote. Yataddewo poliisi ez'ekimpatiira ku buli ggombola okwetoola eggwanga lyonna. Yataddewo poliisi ez'ekimpatiira okwetoola eggwanga lyonna. Naye nga poliisi zino yazitaddewo n'ekigendererwa ekyokufrusturatinga abapoliisi ba indigenous ng'abatwala mu bitundu by force. Buli gombola yonna weri kati bataddewo abapoliisi 88 ku 10 by force. Abamu tebalina ebasula, tebalina kaabuyonjo, tebalina kibu basengula kifuba. Nfunye lipoota ezindaga nti abapoliisi abasinga obungi badduse. Abalala beetuza, abalala beekubya amasasi. Omusajja okutuwala ku ggombolola laga nti awo tukudiployinze, toyinaawo tenti, toyinaawo mmere, olina mukazi wo, olina abaana. In fact bakola ekintu kino kiri suicidal naye nga njagadde kibategeeza nti bakitandise. Kati nombo agamba nti M23 balwanirira ddembe lyabwe naye nti ADF oba koni batujju. Felix Kulayiye njala kutegeeza M23 Banyarwanda bannammwe abaagala okweddiza enseetali yaabwe. Naye njala sooka kujjukiza bwe mba sirabidde mugamba nti ADF eri mu Congo. Si bwe kiri?
ADF eri mu Congo ne mugamba ne Kony ali mu Congo naye essaawa zino abantu muyita abatujju bonga tebeenyeenya kubanga mwali badde mwanga mwasaba ssente ogenda okunoonya Kony yababula mwaleta Kawunda Street na Kyangwe ADF agikulira ali luzira tekyanyega wabula mwate mwadeployize kubanga mwataddeyo backup ndi wano tegeze eggwanga wetwogerera olwalira kawungezi kaalyo okusinzira ku sources zange ku border ya Uganda ne Congo Museveni ne munne Kagame basiyingiza amaje e Congo ng'amaje gano gakyusiza uniform ez'enjawulo nga uniform zino mpya nchiddamu. As we speak today, Museveni and Kagame, they have deployed the so-called UPDF, but those forces are going to be joined by the M23 to keep on forcing the Congolese government to leave power. Today, at the border between Uganda and Congo, Museveni and Kagame, they have deployed heavily with the new weapons, and those forces they have already entered the Congo right now today. So, bana basajja tebakubuzaabuza kintu kyebasindika bakimanyi bulungi nnyo. Onebo omulanga yebuzabuza nti amole tegamogera kamole gogera ku Kagame totta kibenga tonna kikemenya ndusu buli kimu ense ekiraba wabula nze nine essuubi okubagamba nti ekintu n'ennyana kiva mu kibeere kitya omugenzi Idi Amin Dada amajja agamu ku bagava Tanzania oluvannyuma lw'okwepampalika nti ayagala kulumba Tanzania ekyavamu akiraba kyandibange ebyafa biyinza okuddiŋŋana mu biwe mu akaseera katono nnyo mubirindeko kubanga abasajja beefudde bagezi nnyo naye kinava mu yibeera kamujja kitegeera mujja kikondyako ebiri. Omukulu ono Lutamaguzi obaka bonna batereddeyo emisana nga mubulaba musajja ono ayogera ensonga zino ne muziyita ez'okuseka njala bazanyira katambi kano mukategeere bulungi nnyo. Ebiri ekongo bigenda tuuka wakati abasajja bano abayingidde wano beerituli abayitirivu Abaethiopia ne abayitirivu be bayingiza wano abasudani bwolulabye ensi yawe efuna ettaka ensi bw'oba oli mugwira ettaka balikuwera ku liizi naye kati abagwira bonna kati ettaka bagulanga bwe baagala babawadde emmundu babawadde sente beezirawo ne special funds ezaabwe ez'okugula ettaka naddala wano mu Buganda ebitundu by'Ebunyoro n'aweetoolodde bw'obadde okimanyi open door policy yeri wano n'okufuna ettaka sibonze anti credited for what? That is one of Museveni's agenda. Master plan agenda. Okulaba ng'ensi bagibajjako. Muddeeyo babawe obukunkumuka, muddeeyo babagulemu ekkiriranye, muddeeyo mugwemu ensa naye agenda eri ekongo yerina wano mu Uganda. Kubanga omusajja ono okuteekako omukono ku executive order ekkiriza abagwira okufuna wano ettaka. Omugwira omuzungu ng'agenda balekawo etteeka nti omugwira yenna ng'azze mu nsi yammwe ettaka alina kulifunira ku liizi. Kakati balifuna openire bannansi bonna bagubye otuuka kati mu bitundu kati nkuwanga kansanga yonna munansi okyasobola okubaako newopangisa gwe wali okitegedde lwaki mwami Museveni yaddira bamanerenda bonna boogera olulimi lumu abeetoolodde eggwanga batwala property z'abantu enkya n'eggulo. Those manerenders speak one language across the country era batute property z'abantu n'olwekyo gwe musajja gwe tubalengera wano mukyakyanca musimanyi maama Kongo babakuba simanyi gundi ekiri ekongo kidda wano naawe ewammwe baagalawo ojjukira omusajja empawaliza abasajja bano abayingira wano abawadde sente abawadde emirimu abawadde power no authority kati olwaleero osanga omugwira ng'ayogeza maanyi okusinga munnansi ne batwala ebyalo byammwe dyagadde nze siba Munyoro nakikubuulirako wano amunote Munyoro but I feel bad okusanga nga abanyolo bonna babagobye ewaabwe olw'amafuta. Zino gurupu ze mulaba batwala mu Northern Uganda ze batuuma nti balaalo si balaalo, those are not balaalo. Those are refugees from neighboring countries. Babayingiza wano gwe lwaki olowooza abasajja babeereeyo mu nsiko eyo nga tebavaayo? Golooza bo tebaagala kusula muyenga oba kololo kakati bagenda balondamu abantu bamwe abaali bategeera bonna babaguzeeguza emitwe tebakyategerekeka balooleza mu sente mane
Nenge ensi bagiwaddeyo. Sebako nkogeddeko kakulu because I'm a shadow minister n'abadde n'exchanging n'omuzungu omu. Nangamba you guys you are fools. Omuzungu naye sebo yatuiseeko fools. Nagamba open door policy. Museveni gyateekawo nti buli mugwira ayingire wano. N'amala ne yeefuula kuba ye Museveni musajja mugezi. Kyakola yeefuula nga atakikola. Kati yeefuula mu bano balefujja abali wano tabafaako. Meanwhile nga bakapitalinga eggwanga lyonna kati njagala kuwa ekyokulabirako. Wano Buganda ekyasigazaawa. Uganda ine ettaka. Liriruddawa. Gwe wenna eyeeyita musajja wa Kabaka ng'oli mu diaspora oyambadde eminagiro baakuwa obukulembeze. Nsaba Ssalonga Mulengejja bata n'abafumutula Mmengo lwanajja mubuuze ettaka lya Buganda erya Buganda liri luddawa akunnyonnyole. Naawe omukiise ali agenda mu lukiiko lwa Buganda Mmengo nsaba mubuuze Ssalonga Mulengejja ettaka lya Buganda liri luddawa ng'oggyeko olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo ng'oggyeko amasiro g'Abassekabaka ag'Ekasubi. Buuza Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga mu lukiiko mbuuze ettaka lya Buganda liri luddawa alikulage we liri. Nkubuuza gwe wanaali wano genda obu before nga Wasanya tannajja ettaka lya Buganda lyali visible nga limanyikiddwa bwe liri. Lyonna lisaanyiziddwawo. N'ettone lyali lyabikirwawo gamba ng'eggaluga ekigo n'eryali essentema ye kenyini yaliteeka mu projekiti ze nga ssente azijje mu state. Kati njala kubuuza buuza omusajja oyo ettaka lya Buganda liri luddawa. Obuuzo baali kubula nyina wagenda odde kugamba we liri. Je nsobola kibagala kutta Ssaabasajja Kabaka. Ne tubagamba temwagala kutegeera. Mugatya aboogera propaganda. Nkubuuzizza ettaka lya Buganda buuza omukiise Mmengo. Buuza Minisita Kabaka buuza Mayiga ettaka lya Buganda liri luddawa. Alikubulya bwe liri. Ng'embuga zonna bazitunze liri luddawa. Amagombola gonna bagatunze liri luddawa. Amasaza gonna bagatunze liri luddawa. Kale. Awo tuvuddewo. Kati akatambi kano ngenda kukazannya gwe wenna ayagala okutegeera Omunyarwanda omutuufu n'enkola yaabwe. Video ya lero njagala mu katambi kano kingenda okuzannya ka Piraato yabadde ku France 24. Njagala ulize ebigambo byayogera. Otandika okuzza ekifaananyi kya buli muntu yenna yeeyisa mu mpisa Piraato gye yayogeddemu. Ogenda tandika okumanya abantu baakabano n'ebigambo tubali tubagamba simply ng'obijja kubo bennyini n'ebikolwa byabwe. And what comes out flows over to our territory or anything else, we are ready to fight. Because we are there as a result of having fought for our own rights and existence. There's no question about it. So we are not shying away from saying if anybody finds us or threatens us, it's not a secret. Are you afraid of Western sanctions because of the presence denounced of your troops in yours? Let me tell you this. With our history, with all these things we are talking about, the way we have been shaped by these hardships and injustices, and it doesn't matter by who, we are not afraid of anything. Elections are scheduled. Lozo kitegedde. Awo tuvuddewo. Nazze ne bagamba ku Lwokutaano nti akalulu ke tugendamu NRM, Electoral Commission ne NRM baakolagana ne bajjawo enkalala za Electoral Commission ez'abantu balina okukebeeramu ne bateekawo eza NRM. Bakikoze counter-wide. Nakibagambye naye video zaafulumye dda eziraga ekintu kino. Kati naawe weesalirewo otegeere kubanga bino bigenda mu maaso. Kakati wano waffe waka wenzaliwa twali tambula abakyali bange bano ne bampita ne banyimiriza ne bangamba ne mbabuuza mwamaze okwewandiisa mu bitabo okufuuka abalonde ne bagamba twamaze ne bangamba mulondera wa bandeeta wano mutimu balondera wano kyalo bakiyita bali nange etu wano balondera wano
kakati wano banga balondera wano kitegeeza register ya electoral commission erina okubeera wano. Register ya electoral commission webanga erina okubeera wano. Kati baleesewo ya NRM kati yeriwo. Kati bakonfusing abaana baffe aba National Unity Platform abenkyukakyuka ne bawandiisa mu register ya NRM bategeere nti nabo bamaze okuwandiika. Kati nzize wano okugamba bonna abali eyo nga weewaana nti oyaga weewaandisizza kebeera register eyo nga ya electoral commission oba ya NRM oba ya NRM genda sazeemu erinnya lyo genda onoonye ya electoral commission entuufu ya general election. Nekyo tukivumirira abateekateeka by'obululu nti kino kikyamu nnyo wano wetuba nga tuli ku-updatinga register gyaffe nga ku-updatinga general election. Ate tumuli confusing nga nebintu byanera mukuba tutubiremu mugwenaali tuli ba National Unity Platform tuli mwankyukakyuka emesi gyenjagala okuyisaawo etuuke paka ku president Kyagulanyi Ssentamu. Loza mukitegedde bwe tubagamba ebigambo wano muga gundi yayogedde bw'ati eyo yembeera nga bweyimiridde ku ground. Kati buno bubaka bwange bwenjagala okuwa bw'essaawa ku lunaku olwokutaano njagala mumpuliriza bulungi nnyo very carefully. Era njagala obubaka buno mbusindikire chairman Nyanzo wa Kunga mu busindikire ne General Secretary Mukulusi Bongoya obubaka buno batuukeko bulungi nnyo. General Secretary nkulamusizaako ne Mr. Nyanzi chairman Nyanzi wa Kunga mbulamusiza constituent buli bulungi. Obubaka buno njagala bubasange bubatuukeko bulungi nnyo. Atwolekera akalulu ka 226 ka protest vote. Wabula constituent akalulu akawedde twafunamu ekyokuyiga era buli ekimu ekyokuyiga akimanyi. Ndi wano bategeeza nti akalulu akawedde twafuna ba councillors tufuna ba chairman Rosifiri ne bambi ba parliament. Abasinga obungi batulyamu olukwe era ba councillor bagende wa Salimu Salawala ne bagende wa Museveni. Ne bambi ba parliament babatene bagenda. N'abalamu bamanyi physically. Tubadde nga tujja tusomesa ebyokulonda tusomesa biki n'okukola information ya struggle emyaka kati gigenda mu 5 nga ffe tulemeddeko. Wabula nga ba MP ba kansala tekuli n'omu asobola kukola information ya struggle buli nga basirise. Era ffe tetulina nasuubira kwesimbawo. Wabula mwe ekifaananyi kye mulaba essaawa zino kye kifaananyi kyandibadde kisiigibwa olwaleero. Nandiroozezza nnyo nti essaawa zino ng'omukulembeze bwe yatugamba nti tugenda mu protest vote buli muvubuka yenna abadde ow'enkyukakyuka ng'alemedde ku nkyukakyuka ajjeyo ezambalibwa asobole okwesimbawo kyekyandibadde ekifaananyi kino gye kisiigibwa. Era n'ekifaananyi kiri ekyandisiigibwa oddo olwaliko okusomesa abantu protest vote. Lwaki? Tukimanyi bulungi nnyo nti bannabyabufuzi abasinga obungi baagala kaadi so tebaagala kujjako Museveni. Lwaki? Olwaleero njagala bategeeza mukulu Nyanzi ne General Secretary. Kaadi zino olwaleero ezigenda otandika oku-issuing wazisemanyi ddi naye nga kaadi zino zigenda kuba zitandika okugabibwa. Ffe tetutunuulira nnyo kaadi wabula tutunuulira nnyo abantu abadde okulwa struggle tutunuulira nnyo abantu abalina omulamu ogw'okujjako Museveni nga tebabeesinze mu kalulu. Ngenda kubasaba ekigambo kimu. Okulonda kuli okuwedde kwalimu bigambo bingi, kaadi zaatundibwa, kaadi zakolebwa ki, ne tugezaako nnyo okugezaako okudiffusinga information eyo. Tetwandiyagadde kibe kyekimu. Ngenda basaba General Secretary ne Mwami Nyanzi. People Power National Platform amaanyi gaffe gali mu bantu. Mugende mukole visibility studies okuva ku LC1 mpaka ku national level. Ng'abantu bennyini ku kyalo, ku Muluka, ku Gombolola, ku Masaza okutuuka ku national level be babobolira abantu abadde baagala enkyukakyuka n'abaagala okujjako Museveni. So si muntu kuva mu bbanga ng'ayagala kaadi nga ne ku ground taliiko. Nkiddamu si muntu kuva ku gyavudde mbw ayagala kaadi nga tabadde na mu struggle takoleredde bantu nga ne ku ground taliiko. Kye bayita okukola feasibility studies kwe kuddayo ku ground okunoonya abantu baagala ki ani gwe baagala kikyabakoledde kikyalinawo nga wankyukakyuka. Tulinamu enkwezenge ezirina ssente okuva mu gavumenti nga ziise mu DP buloko mu DP nga bakoze structures nga bo balinze bulinzi kuwamba kintu kino. Tekyanditunyumidde nnyo
bantu kujja tugwako kiyifu nga baagala kaadi wabula ng'omulamu wagwa bakusigwa akujjako Museveni. Mbeegayiridde nnyo senga vanga vuddemu tetwagala kudda mu buvuyo bwasookawo luli. Mbasaba mu kaseera kano buli muntu yenna agamba nti Yesu lya nti ayagala kaadi. Protestive vote mugisomesezza abantu. Agenda okujja okwagala kaadi obadde ludda w'ebbanga liri lyonna. Mukimanyi bulungi nnyo bakomredi kati posta ezisaba okubalonda 2026 zisinga message y'enkyukakyuka etegeeza abantu balina okujjako Museveni. Mukimanyi nti posta ezikubiddwa simanyi 2026 zisinga message etegeeza abantu balina okujjako Museveni nga tukosa protest vote. MP yenna oba yandiyagadde okujja okwesimbawo yandibadde yakoze dda official message ng'ategeeza abantu okugenda okukebera enkaza balowooza. Ng'ategeeza abantu tugenda mu protest vote. Ng'ategeeza abantu tugenda kujjako Museveni by all means. So si kujja kukubisa posta. Posta zammwe tezina kintu zitugasa. General Secretary Mwami Nyanzi mudde ku ground bannayuganda amaanyi gababuulire. Si muntu kujja n'amasuuti ng'azze ku secretariat simanyi nze nsinga nina olubuto olunene simanyi nina ssente simanyi nze nsinga okwasamirira nga njogera no. People power, our power belongs to people. Tetwagala abantu bagenda tufuukira kyambika. Tubadde mu struggle emyaka kati gigenda ffe tetugenda kwesimbawo. Wabula tula abantu bafunye eki omuntu najja from nowhere nzengera kwesimba n'ateekako national platform era najja nga mukambwe nnyo. Y'ensonga lwaki bwe tuba tugenze mu nomination ng'ezekawempe. Zikyabawadde ekizibu. Buli muntu yavuddeyo nga tebadde mu active politics oli najja nti nze ngenda kudda mu kifo kya Segirinya as who? As who? Where have you been? The man whom you pursue to replace, he had been there. But from nowhere gozeti ngenda kwesimbawo obadde luddawa. Secretary General mukulu chairman Nyanzi n'abalala mudde ku ground mu syndicate team ezigenda okukola thorough investigations ku bantu abagenda okujja. Twetaaga bazoganyi tetwetaaga banoonya bifo. Twetaaga abantu basobola okuteekawo embeera nti kunga abantu bagenda kwekalakaasa nti ono asobola. Tukoya abantu baga nti bambala masuuti nga temanyi kye bagenda tukolera kubanga ssente bazirina. Naye nga ne posta zisinga message ya protest vote. Posta zisinga message y'ogenda okukola enkala. Abantu njagala omulio MP ne yavuddeyo okwogera ku kino ekintu nti NRM ya displaying enkala zaayo owalina okubeera enkala za electoral commission waduddawa tekiriwo. Tewali MP yakyogeddeko, tewali kansala yakyogeddeko. Remember bakansala basinga obungi bonna bagende wasali musale mugenda basunsula mutya n'okumanya baani abatagenda. Ba MP bagenda mugenda basunsula mutya era mumanya abagenda. At this particular moment buli muntu yenna eyatuyamu olukwe yandibadde yaweereddwa dde ebbaluwa mugamba nti tokyaliwa nuupu twakugoba ekyo ne kiggwa period. Gana amazima ngenda gabamba gajja baluma naye ngenda gabagamba mugategeere. Nawe yennyini akuba posta muda 226 muganda ng'otumalamu amaanyi obudde si wakubisa posta. Posta osobola nzikubisa mu wiiki esembayo saawa yakusala ntotto kusomesa abantu protest vote. Naye oli bwakubuuza protest vote kiki mugamba agenda abuuze nnyina. Kuba tetwagala nnyo bawa kyakukola kubategeeza kye tugenda okupulana kuba kye tugenda okukola. Ompulya bulungi nnyo ffe twagala bagamba kigambo kimu. Buli ateekayo posta essaawa zino wa posta nga ati munda 226 oyo si wankyukakyuka oyo wa wazalendo. Nkiddamu buli ateekayo posta naga munda 226 oyo si wankyukakyuka oyo wazalendo. Essaawa yakuso tosobola kungamba nti ovudde mu bbanga oyonje ettooke nga tewasima kinnya kyalyo tewateeka mundu tewalabirira kitooke gw'oyagala kutemako obutema ettooke. It is impossible. Oyina kumala kukola foundation na ground work. Manyi message mwizo abamanyiza okukwata message ne baddamu ne bagikyusa ne bagikulanga mu kiba nenza abo nabamanyiira kubanga message njajogera ngeri loud and clear.
njajogera ira ude kiria amwe jabbanyiza nenga amazima geego bwe mukola ebintu byebagambi muba muggyeko omugugu omunene ku president bwe mukola ebintu byebagambi president muba muggyeka pressure mba mugye kubanga ne waatulaga nti buli kintu kiteredde naye ajjako bamuggyako pressure kuba president alina ebintu bingi in fact alina pressure nene nnyo kikyo tikimwandibadde mukola amwe mweyagaliza obweyagaliza nga mweyagaliza temutufudde ku kuggyako Museveni temulina njawulo n'oli ayagala ofiisi namwe abaagala okufuna ebifiirwa nga temulina kintu kye mugenda kukola ku kijjako Museveni temwawukana abaana abali mu ofiisi essaawa zino ezo gwakuba posta musime mudaga tekigasa essaawa zino tekigasa tekirina mukulu buli agala kaadi ng'ajagala ino gikolerera agikoleredde atya atulage butya mission ki nteekateeka kizayina ezijjako Museveni first kibuze kya nteekateeka kizoyina ezijjako Museveni nga fe tunakubuulira zaffe kasitana n'agiroyo goba kaadi beemulemye newaba nga tumumanyi mubuuze gwe mu nteekateekayo nga yagala okwesimbawo before nga kaotekanatuka olina nteekateeka kyejjako Museveni bwaba tagirina mujje tumuwa kaadi twetaaga abantu nga bali well prepared bali well informed nga n'engeri endala empya gye tusobola okukozesa okujjako Museveni gye twetaaga oli ajjanga nanagenda talina ngeri yonna manya nti talina gyagenda tutwala nga bwe tugenda ku interviews visa ne batubuuza owaye nti ogenda kukola kino kinana yes omuntu yenna kataga nti agenda mubuuze owaye okubye posta nteekateeka ki gy'olina ejjako Museveni ng'ojjako gugenda okwesimba bw'oba tagirina toddamu kwasamira ku social media mbu neesimba wonno abasajja bayidde twetaaga ekintu bayita teamwork ne coordination twetaaga ekintu bayita facilitation funayo abantu nga basatu basulambayo manyi nti basatu bebe bantu betwagala tukooye enkwezenge okitegedde bulungi neyo message sigenda kusukka kwa tugenda kusinkana kuna ku bijja kuba lwakusatu ne ku lwokutaano wabula ku lwokusatu mbagambye special broadcast gyengenda okukola egenda kuba y'abantu naddala abakyala bannakazadde abafiirwako babba baabwe ne banyigirizibwa ebintu nga bibajjiddwako bajja baabwe oba abantu ba famire ye program gyengenda okukola kubanga waliwo injustices nyingi ezintuuseeko nga sirina bwe ngenda kikola kuba siri munnamateeka naye nsobola okuyisaawo eddoboozi ekyo nakyo nga nkimaze nakola ka video nakola ekigwero ne mbagamba nti omuntu yenna nga bakufeze ssente zo eza visa nabawa procedures entuufu eziri mu mateeka procedure eri ntuufu eri mu mateeka ebeekulemye tonsindikira message nti gundi yanfeze nga bw'otaŋŋamba ng'owaayo ssente zo nga bakufera kiki ekikuleeta okuŋŋamba essaawa zino tibakufeze nze nkole ki nga mu kusooka tewasooka kuneebuuzaako nze oli wajala kuba ndi gundi jala visa ejja tteka simanyina muga sidiringa mu visa sidiringa mu air ticket no era sirikomendi nga bakola visa 1 owa visa wanaakubba ojja kuddowa nti nze nakulagirira ekyo kyo nkikola njira kiri ku likodi naye naawe agamba nti bakufeze eyakufera wamufuna otya lwaki bwe yamala okufera tojje wange okunga nti gundi yanfeze okitegeera before nga tonnawaayo ssente zo sooka onoyeze ku muntu gwowa ssente zo yaani temwawukana na ssente zammwe mangu omuntu ogamba nti agenda kufera abeera mumalirivu nnyo ne consequences zigenda okuddirira abantu gana amaaso gaakala tebaagala kumanya azilonga zitalebe ku pepa tayagala kumanya kasalaba ku ssente jjukira amateeka ge tulina mu Uganda manafu gegaluwa omuntu ajja akwewolezaako ng'ayagala miliyoni bbiri ozimuwule n'ozimuwanga otudde wabula okuzibu banjo nakuleeta polisi nakuleeta baloko defense mukwata n'omutwala ku polisi etteeka ne ligamba nti okumuteeka eruzira gwogenda omuliisa emmere kati n'ogamba ate nze gwe yajja kusereza ng'ate tamuliisa eruzira oba muwadde miliyoni 2 nakugamba naye mulamuzi nzikiriza ssente baazimpa naye buli mwezi ngenda muwaayo mitwalo 2 naye nga nze nakuwa kashi wange wa miliyoni 2 hard cash
kati amateeka manafu kati kimanye nti omuntu gwe wa ssente zo nga si wa mutima mulungi tagenda ze kuddiza nga bwe yazimuwa abantu bakalu kimanye abantu betambula nabo abantu mitima gyafa abantu bakyagala kumanya akujjako ssente nga yesesa wabula olumala byenga akola ebiddako kuba tayagala kumanya kati muganda wange gwajja nanga nti banfeze gundi yanfeze visa ono yanfeze project please bwali owayo ssente wasooka kunne sibagamba kujja kunneebuzaako nno wabula sooka weebuuza ku muntu weebuuza ku bantu ng'ogenda kukola ekintu bakuwe ku different ideas w'amagezi dani ng'ate ogenzeyo wokka n'okola ensobi ate n'olyoka odda otubuuza oba obuuza omuntu omulala kiba kikyamu ekizimbisa omwesi ku kkuba okulagirira sooka weebuuza ekitambuza amazzi ekiro buteebuuza nakugaba osanga motivation speaker ku TikTok oba ku Facebook ng'ayogera nnyo omuntu gaafa aveewo abasinga obuyayi babbi nnyo lwaki bakikola akola ebintu bino okusikiriza n'akusomesa ebintu nolabanga gyebiri n'amaana akuza mu sitole za visa z'ettaka ezaaki ogenda okumaliriza nga akubbye naye nga yasooka ku preparinga ekyo motivation speakers kye bakola bamala ku preparinga omanye omubbi takubbira waawo omubbi amala kusomesa n'akugyiisa n'akuteeka mu layini nti nobayinga trust gyali nti musajja ono bambi alabika muntu mwesimbu era ayogera bulungi nnyo kati bwamala okuguza trust n'alyoka akusomera irimu y'okufera kati okuba nti yakuguza trust kasita akusomera irimu y'okufera oga nti kati ono motivation speaker amanyikiddwa abasinga obubbi bambala amasuuti bambala bulungi nnyo nga bweri moto y'abafere abafere b'e Kampala engatto zaabwe zibankuba eddagala bambala bulungi nnyo yeyazika n'emmotoka n'amayumba ge basulamu gabeera meyazike for days kati bafere b'e Kampala ate gwolaba nti si mufere ate bebambala obubi kati njala kutegeeza omufere yenna asooka kuseetinga kye tuyita office enfaanana ye n'enjogera bagitraininga self confidence okwefula nti ye ali confident nnyo mu kyayogera oyo gwe bayita omufere okitegeera ayinza n'okusooka okuinvestingamu akasente okulaga nti ye talina kyali n'akuinvestingamu akasente nga alina kyali kati abafere baadoptinga enkola y'abanigeria etya omunigeria bagenda okukwana omuwala omunauganda akukwana n'akuteekamu $2 3 4 5 6 n'olukumi asobola oddukuwa naye ng'ategedde nti gibujjoka tunasobola okusikamu 15,000 13,000 zonna zirawundinga ofulumu n'agisika lumu kati yenkola y'abafere asobola okuteekamu akasente ako katonotono n'akusejusinga nze oluvannyuma lwa tayimu akusika lumu zonna n'azizza oba ebyuma bya zaala bino bateekamu koyini osobola okuteekamu koyini ettaano nekikuwayo koyini za $5,000 nga nakozeseza $1 lwodda noga kati ngera teekamu ekyuma nekizirya zonna nogera notunda ne TV ne bagirya notunda entebe ne bazirya notunda essimu nekisooka kikuwaayo ssente n'osavuwalinga bwe kiddamu okutwa kitwala n'enju tovuna nti abamu basanga bava mu zzaala ng'akutte ku muto bw'ate kati be bantu abo so bannaye vidiyo ewedde tujja kusekana ku Lwokusatu oba ku Lwokutaano mukama bankuumire takuumira mpera mu nsonyi okujja leeti naye nga kyekyo vidiyo ewedde